Bannamawulire abasoba mu 150 nga be bamu ku bannamawulire bagasakira embuga bakuŋŋaanidde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka e Bulange Mmengo okwetaaga akabaga kaabwe akategekeddwa Obwakabaka n'okubawa ettu lya Ssekukkulu. Akabaga kano keerabiddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga, minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Dr. Anthony Wamala, minisita w'enkulaakulana y'abantu Oweekitiibwa Kootwidde Nakale Kikomeko ne minisita w'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo. Ng'ayogerako eri bannamawulire, Katikkiro Charles Peter Mayiga abakubiriza okuyayaanira okumanya buli kiseera naddala nga basooka okunoonyereza ku ebyo bye bawa eggwanga. Amawulire agafulumizibwa nga tewali bwegendereza nago tegasobola kuwanirira munnamawulire. Mbasaba bulijjo musoosowaze amawulire amatuufu ate amatongole Katikkiro gaba babuulidde oba minisita w'amawulire Kabaka yamubawa n'ova ku Oweekitiibwa Kazibwe n'osanga omusajja atambula bibi eyo mu kkubo oluusi akunkumula ne ku kkubo gwe n'ogendera ku oyo. Kamalabyonna yeebazizza bannamawulire abafubye okukuuma ekitiibwa kya Namulondo bw'atyo n'abasaba okufulumya amawulire amatuufu agakwata ku Bwakabaka. Munnamawulire engeri gy'ali nti yatubuulira bye tutannamanya asaana okuba omumanyi okutusinga atutuuseeko ebinaatuyamba era nze mbakuutira mulina okulaba nga mufuna obwogi okusukkuluma ku bino bye mwasoma buli kaseera. Minisita w'amawulire Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke asaba bannamawulire okubaako emirimu emirala gye bakola kibayambeko okukulaakulana. Buli lw'osobola okukuuma ssente osobola okugenda mu maaso naye ssente bw'otaziwa value zikugendako era be bantu be batuuka mu bulamu ne babasekerera ne bagamba oyo yaziina ne katalina kinene nnyo kyakoze. Anet Nalubwamanga yakulira bannamawulire bagasakira embuga yeebazizza Katikkiro Mayiga olw'okubalungamya buli kiseera bw'atyo ne yeeyama ku lwa banne nti bakugenda mu maaso n'okuweereza Obwakabaka nga bayita mu kusaka amawulire. Ekisanja kyaffe mu butuufu tuweerezza era ndowooza naawe olaba obungi bwa bannamawulire abajja okukola amawulire agafa e Mmengo beeyongedde nga bwe tuba tubala abalamu we twajjira nga abajja e Mmengo okusaka amawulire bali ku bitundu 2 we tutuukidde olwaleero nga tutuuse ku bitundu nga 85 ku 100. Omuyimbi Mathias Walukagga ku mukolo guno kwatongoleza oluyimba lw'olupya lwe yatuuma Ssemasonga 5 era Katikkiro Mayiga yalutongozza n'assa abantu ba Buganda okuluwa amatu. Ndi musanyufu ebitayogerekeka era nkubiriza Obuganda okuwuliriza oluyimba n'obubaka obulimu mu lukwate mu luyimbe ate obubaka mu bugendereko. Oluyimba ndutongozza olwaleero ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Nti bw'oba oyagala okumanya ensonga za Buganda Ssemasonga ng'oyagala Buganda ku ntikko n'olwe luyimba lw'olina okuwuliriza ne bw'oba nga tolina muntu gw'obuuziza lugenda kunnyonnyola buli kimu. Bw'onookola ebiri mu luyimba olwo ogenda kwa Buganda ogitwala ku ntikko. Oluvannyuma Katikkiro akwasizza bannamawulire ettu eribaweereddwa Obwakabaka n'oluvannyuma n'abagabula ekijjulo. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.